tekitta swalaye naye kitamwa ekyokulabirako basiraamu bangi bajja mu mizikiti gyabwe nga tebataddeeko nkofiira ekikola tekitta swala naye ekikola kitamwa era abalabi baffe abalungi batubuuzaako awo emabega ku nsonga ekwatagana n'ettopi nga bo balaba omuntu teyandisadde na ttopi naye nga in reality omuntu asadde n'ettopi naawe atalina kyotaddeko oli akusinga emirundi 10 singa topiye temuziyiza kukola sujuudu kuba atajja kuba amenya ekikola kiri ekya fara ekiri mu fara ate ye ku mutwe alina kyabiseeko kakati ate nekijja waliwo wali kesaakujjiddeyo katono naye nga kakulu nti ku kikola kiri twalabye muzifaraizi omuntu bwe yeerabira akola sajidatu sahawu ne tulaba n'ekikolwa ekyadzeekaawo ng'era ekyawajibu ng'era omuntu bwe yeerabira akola sajidatu sahawu okiraba ekikolwa ekyo ekyakakata naye ate ekikolwa ekya sunna kiri kye twalabye nti ekyokulabyeko nti okugjayo okugamba ashhadu an la ilaha illallah singa omuntu aba yeerabidde ate teyeerabira kukola sajidatu sahawu tekimwetaagisa era awo abantu we balina sajidatu sahawu wetawanyiza abamanyi abamu abataakuguka mu fikihi eyo gye ndi mu kunnyonnyolako kati bwe tuddayo ate wali wembadde nkugamba nti ebikolwa biri bye mbadde nkugamba ebitamwa omuntu n'asala mu swalaye ng'amagamba olaba tamanyi kikigenda mu maaso omuntu okusaalira mulimbo omuntu n'agamba nti ekifo byonna biddala byewandirabye kusaalira mulimbo nabbi saa sallama yakigamba naye tekitta swalayo naye nga kikola ki kitamwa omuntu n'asaalira mu katale otera obbalaba nga bali mu bizinesi zaabwe tayagala kuvaawo tayagala kuggalawo tayagala kukola ki omusajja najja nga alina ebintu bye yeetaaga namulaba nga n'abeeraawo kuwaasiwaasi eri abamu boosanga musajja najja n'asalira mu vesiti asadde mu mpale yiyi tekitta swala mu kipale kye ekimpi n'akisaaliramu tekitta swalayo naye kitamwa ensonga endala gye njagala oyongereko ku nsonga eyo kifaananako n'omuntu okugenda mu swala n'ateeka essimu ye mu maaso ge asaala atunuulira essimu anti abo bagamba mujjuma obalaba abataddewo ki embu ataddewo sutura eyo ebeere nga sutura naye nga in reality ayagala kulaba ani amukubira kakati kameseji wa katsapu akajjawo awo olaba ekikolwa ekyo kiri mustahabu concentration yo jika waziri mukama katonda onakuba muwewembeefu era awo wennyini eri ebintu ebimu ebikolebwa olwakuba nti ennaku zino korona yatuyambako mu ngeri mu oba endala naye eriyo oluusi lwogenda mizikiti nga okuyimirira olina kugamba nti naswe ku naswe nosanga sina balinnya bannabe babalinnyirira embeera eyo gyoleesa ate omusiraamu nakumalako emirembe wali nga tuvuddewo abasiraamu waliwo hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam eyabasumbuwa ennyo actually hadithi eyo enzijukiza oba nsobola okugifuna hadithi eyo ndowooza hadithi eyo ya etuusibwako Mas'udi radiyallahu anhu sahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ayina hadithi eyo gyatutuusaako natugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yamsahu manakibana nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yateranga okujja ebiseera ebimu najja n'atutereeza ebibegabega byaffe onfuna bulungi n'abiteeka mu order amakulu nti kibegabega ku kibegabega shoda tuki tushoda n'atakoma fi swalaati mu swala zaffe n'amala n'atugamba nti la takhtalifu nti temulekaawo ki mabanga bibanga temweyawula gaps ezo temuzirekawo nga nnene twala ekyokulabirako kyetukola wewaawo nti kakati okusinzira mu mateeka kikkirizibwa amateeka abasomi bafukaha bakikkiriza nti olwokusinziira ku mbeera eriwo nti naye twala ekyokulabirako nti singa tewabaddewo korona omuntu n'ayimirira distance 2 okuva wooli ekyo kyekikola nabbi saa sallama kyeyali agaanira ddala nolekawo ebbanga ngaoli ayimiridde eri lwaki ekiresaawo amabanga ago lwaki bagalekangawo abamu omuntu kwematira exactly Sheikh kyembadde njagala okwongerako nti essala yaffe ebe essaala yaffe y'obusiraamu ekigendererwa lwaki tusaalira awamu mu jama ki eraga oluganda
n'obumu nti oba oli mu mbejja oli mu muzaana oba oli mulangira oli mu kopi naye mu swala obusiraamu obusukki mu mu swala maaso ga Allah mwenna mubeera mwenkana. kikimu era tewabeerawo layini nti eno eyimirirwako bambejja oba bagagga ate eno eyimirirwako bakopi nti obona honalebo nti obona enjigiriza y'obusiraamu n'esswala ey'obusiraamu etwongera okutugatta mu luganda n'okutulaga nti ffenna mu maaso ga mukama katonda tuli kimu mukama katonda yaatunuulira mitima gyaffe emyoyo gyaffe naye wano tuli kyekimu akutwale seekanga okyali awo yesabo awo wennyini bwe baava obuzibu abantu baffe abamu ne baleeta ekintu kya shaitaani nabbi saa sallam mu hadiisi endala yakozesa ekigambo ekyo nti omuntu singa okolekawo amabanga ago amanene ddala kireetamu enjigiriza ya shaitaani bo ne balowooza endowooza eri embi kuba shaitaani mu makulu ago kitegeeza ebirowoozo ebikyamu gwe n'olowooza n'ogamba nti gwani anninaana gundi ayambadde bubi tebereza tebereza ndowooza ya shaitaani yes tebereza prince wa Saudi Arabia nsadde naye tuyimiridde wamu agenda kulowooza ki nze siina kagundi konna kennina siina kyendi nyimiridde naye mu swala olaba bwayongerayo akagereke nga tayagala ekigere kyeddala nakyongerako nga ayagala ayimirye emita 4 okuva wendi shaitaani emuyingidde naye ate ffe endowooza enkyamu gye tulina egamba nti shaitaani ejja kujja eyimirirewo naye ng'ate mu mazima amatuufu akantu kano kagattireko ddala nakano ak'okubeera mu swala era waliwo abantu abalala babeera mu swala mubalaba eyo mu mizigiti gye muli n'omulaba ng'asaala naye nga akuba olugalo luno nti akuba shaitaani akati shaitaani kitegeeza nti eitha abantu baffe tebagitegeera bulungi olw'ensonga nti shaitaani gitwale okubeera nti ndowooza y'omuntu enkyamu kyekituufu kyekino kuba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti buli omu atambula ne shaitaani ye kitegeeza nti endowooza y'enkyamu nafsul amara omwoyo ogwo ogukulagira okukola ekibi ya shaitaani kakati bw'ogamba nti osaala n'okuba shaitaani kwatahiyatu ng'omaliriza kitegeeza nti obwedde obadde osaala ne shaitaani kakati mu kumaliriza ate bw'okuba shaitaani ate ne wabeerawo ekirala shaitaani weebeera nga ndowooza nkyamu kifaananako n'okulaba nti wano we tutuula waliwo buli omuntu okubeera omulamu wabeerawo oxygen akati omuntu waga nti nkwatire empewo eyo oxygen tosobola gikwata yenkola yemu ku shaitaani so kitegeeza nti shaitaani olina kumugoba mu birowoozo n'ekigambo ekigoba shaitaani si kyakukuba lugalo wabula audhu billahi mina shaitaani rajim bino yogamba nti nasukunasi nti mutaga amabanga muzibe amabanga ago si ye shaitaani nabbi sallallahu si ye shaitaani nabbi sallallahu ye atejjukira hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam endala ye agamba nti we yagambira nti shaitaani yange yasiramuka meaning nti ebirowoozo bye byatereera ebikyamu ye byatereera takyali ku mbeera ezo bakadde bange nga tunagenda mu bibuuzo ebabirekeddwa mu ddiiro eriyo embeera era gye tulaba mu mizikiti eyo egy'enjawulo simanyi bakisinza ku maseege gye batusomesaamu n'osanga omuntu nti abadde azze ayimbidde mu swala ate oluvannyuma amaze kukola salaamu nadda wali ebbali ate n'asinziira okusaba buto embeera eyo omukadde wange ensonga eyo nkulu nnyo tunnyonnyodde ne tugamba nti ekikulu ky'esswala omuntu aba agenze kusisinkana Allah omutonzi we amusinze ate amala amusabe ebyo byalinako obwetaavu kubanga esswala ye mpuliziganya Mukama Katonda gye yatuteekerawo okumusisinkananga tumunnyonnyole ebyo bye tulinako obwetaavu njabbawo ekyokulabirako ti singa omuntu agenda mu swala n'alema okusabira ekyetaago kye mu swala ate n'ava mu swala amaze okutoola salaamu kitegeeza bw'otoola salaamu nti assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah kitegeeza nti osiibudde ne malayika ez'okuddyo n'ez'okukkono kati zitwala ripooti nti eswalayo gisadde
akati bw'omala okusiibula malayika ezibadde zitwala essaala yo kuba njagala mukitegeere n'abatulaba nti amakulu amalala agali mu kigambo swala kitegeeza okusaba olemereddwa okusaba mu ssaala yo ekyo kyeweetaaga eri Allah tabaraka wataala ne malayika ozisiibudde nti amaliriza emirembe gibeere ku mmwe n'emikisa gya Allah n'ekusaasira kwa Allah n'emirembe gibeere ku mmwe n'okusaasira kwa Allah n'emikisa gye n'ozisiibula ate n'odda ebbali n'otandika okuwanika emikono ate seka mwezi guno gwa Ramadhan kisukawo nti oli kiba kitegeeza anza nosala swala ye mangu weebale nnyo naye nadda wali n'awanika n'amalira dakiika ze nga 20 ng'ali awo naye ng'eswala yakozeseza dakiika 2 yawubye empuube agenze mu maaso ga mukama we mu kifo okubanga ayanjula bulungi ensonga ze seka tunuli tovaawo awo saagala oveewo tunuli ogenza okumitinga president weebale nnyo mu kumitinga president akugambye nti obadde ogamba ki omaze emyezi 2 onoonya appointment omufune naye mu kumumitinga nogamba sina kye ŋŋamba nti tolina kyogamba nti kakati n'ovaamu n'otambula n'ogenda kati bw'otuuka eno mu kkubo n'ogamba nti munaye Mr President mbadde nkutegeeza nti omwana we wange mulwadde ekkubo lyewaffe lino ate tetulina nayikonto amazzi tunywa ga kidiba n'abakulaba abaganda baga nti bakuseeredde mu katale oyombesa kkubo oba totuukiriza kigendeerwa ekya hadithi eri ekya mukhuli ibada era mu nsonga eyo abatulaba abalungi wenjagala mutegeerere nti weewali ensonga abamu kwe basinzira okugamba esswala yange tetuuka nsaba Allah tomusabye kuba bino ebigambo ebikolebwa mu swala bye tusoma mu lulimi oluwarabu Allahu akbar somya suratul Fatiha ogenze mu ruku subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamida ogenze mu sujada subhana rabbiyal ebyo babiyita kusinza kati bw'oba omaze okusinza tusimba akati katono tulina sheyi waffe okuva e London atwegasseeko tusaba bamutweko abuuze ku balabe baffe abalungi sheyi saawa assalamu alaikum tujja kusaba bannaffe abali mu byuma babeeko bebatereeza tweyongereo kyembadde ntegeeza nti omuntu amaze okwogera ebigambo by'olulimi oluwarabu ebirimu okutendereza n'okugulumiza Allah tabaraka wataala ebyo biri universal fenna buli musiraamu kyeva olaba nti esaala y'obusiraamu yanjawulo nnyo omuntu oba mu China oba mu muzungu oba muganda oba mu kyoli fenna essaala eyo etugatta kati ebyo omaze okubyogera kati nga nze kadeku yogera mu lulamu ogiba olwa mu lugwere osabe Allah omunnyonnyola ensonga yo mu lulimi lwo oluzaaliranwa lwozaalirwamu toyina school fees ya mwana tomanyi kukyogera mu lulimi luwarabu wano ensobi wejjira era awo mbadde njagala okujja nti abaseeka bangi batusomesa nti teri lulimi lulala lwonna lukirizibwa kwogerwa mu ssala nti bw'oyagala olulimi lwonna lwonna oluli ebbali lw'oluwarabu oba ozanyedde mu sswala anti okukuvoola Allah kubanga Allah mwennyini yenna nnyini kusomesa nnimi zino kati gwe bw'ogamba ye yazituwa gwe bw'ogamba nti Allah ow'ekitiibwa olulimi olwange oluganda talutegeera kitegeeza alina limitation ekyokubiri baseeka ensonga eno mujja abatulaba n'abatuwuliriza mugitegeere bulungi abantu abamu obusiraamu balowooza bugendera ku birowoozo byabwe mbu nze ndowooza nze ŋŋamba si bwe kiri obusiraamu bulina ennono yaabwo kakati gwe seeka agamba omuntu nti seeka katonda awulira luwarabu lwokka kitegeeza ffe abatali bawarabu yatwerabiranga ate katonda agambye mu Qur'an nti yatuma nabbi sallallahu alaihi wasallam eri nsi yonna n'olwekyo ekyo bakyogera olw'okuba nti njagala nkugambe nti katonda awulira luwarabu ojje gye ndi nze mmanyi oluwarabu nsobole okukusomera edduwa maama wo musabire eyafa sengawo musabire mu lulimi oluwarabu naddala mwezi guno ogwa Ramadhan edduwa ze tulaba ye lwaki twerabira instruction eya nabbi sallallahu alaihi wasallam
n'agamba nti aqrab ma yakunu al-abdi omuddu wabeerera okumpi ne Allah tabaraka wa ta'ala wahuwa sajida nsaba tugendeko musujire fa akthiru du'a muyitirize nnyo okukola ki Allah akugambye nti yitiriza nnyo okusaba ng'otadde ekyenyi kati ate oyitiriza eki ng'ate eswala ogimazeeyo subhana rabbiyal ensonga yo mu lulimi lwo sheyaki musa tusimba wakati shey ali mwanda okubeera nane atwegaseeko shey assalamu alaikum shey ali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh basaba ne bannyabo abawuliza baffe abali era abali ku BBC Terefayina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde waffe tuli basanyufu nnyo kuba nti otwegaseeko okusinziira e London era twali tusaba obe nti obaako naawe ensonga z'olambulira ku mulamwa gwe tuliko olunaku olwaleero nga omulamwa gwe tuliko olwaleero gwa swala eri ekibuuzo ekyabuziddwako ku mbeera abantu abawangalira mu nsi z'ebweru eyo wesanga nti abasinga basiiba essaawa mpanvuko okusinga ku zaffe eno era mu mulamwa gwe gumu niwesanga nti n'esswala zaabwe engeri gye basalamu esswala zaabwe abamu basumbuukana olwokuba nti baba oluusi bamanyidde eno e Uganda gye tuli ate bwe batuuka eyo twagala otulambulemu kaawo mukikola muki eyo ssebo mwe abawangalira eyo ebiseera tebikwatagana bulungi sebo ekibuuzo kyo obwantu genda maaso ssebo siko osobola okunyamba mbadde waliwo bisobodde kuddamu osobola kunziramu ku kibuuzo please nti twafunye ebibuuzo ebiva eri bannaffe abawangalira ebweru ekisooka kyabadde kikwata ku nsiiba nobusanga nti abamu mu nsi ez'ebweru ezimu basiiba essaawa mpanvu nobusanga nti omuntu agenze mu ssaawa 18 20 era oli najjira n'abuuza mu mbeera y'emu nti n'ebiseera by'okusaala esswala nga bafuna obuzibu abamu okugeraganya ebiseera ebyo twagadde ssebo mu abawangalira eyo obe nti otulambulirako nti omusiraamu ali eyo ye akikwasaganya atya neyanziza ssebo neyanzege ekibuuzo ntulijja bulungi ku mulundi guno bassebo ne bannyabo ne baganda bange mwenna bali mu studio mwenna abafolga programu eno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nebaza Allah w'ekitiibwa asobozesezza nekiteesa ekiro eky'ekumi December mu Ramadhan nga tuli ku topiki ya kusiiba ya kusaala gye tuwangalira eno Bungereza y'emu ku nsi eziri ku ekitiivu naddala mu piriyodi eyo ng'ogyeko Bungereza ate waliwo ezitusingako nga Norway, Finland, bw'ogenda wabulwa bonna Alaska ziri ate bo obudde tebuzibamu mangu naddala mu kiseera kino kati mu Iceland bamala emyezi 6 nga tebanalaba ku kiro kuva mu May August enjuba tegwa n'obaddawo n'ensi endala eziri ate era mu banga kumpi yatedde tebuziba kati okusinziira ku mateeka ga Quran ekitiibwa Allah atugambye nti kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyam ila al-layl obudde bw'okusiibiramu n'okusaaliramu ngera ne kusala watugambye nti akimi solata liduluki shams ila ghasaq al-layl musaale okuva enjuba lwevaayo mpaka obuziba buli wakati wa kitanga ebiri mu kiro ebira bikitangala n'ebiri ate mu misana biraba kiro tugeraageranye tutya obudde era tusaala tutya okusinziira ku fiqh ahmadiya engeraganya ebiseera ebyo ejja kusinziira ku nkola y'emirimu mu nsi ezo kubanga era eyo nayo wali obudde obufanagiranyeko bwebwo waliwo ebiseera nga byakukola nga baliwo n'ebiseera nga byakuwumuliramu kati mu biseera ebyokukoleramu emirimu byebyemisana n'ebiseera ebyokuwumuliramu wadde obudde busitadde bwabasana babuleka nga bulinga babiri kati muteeka time essaawa 12 ekyokukolamu emirimu wangi tukulya bulungi ssebo genda mu maaso ssebo
Esebo kati okusala n'okusiiba engeraganya y'obudde egenda kusinziira ku time eteekebwawo nti emisana lyeddi n'ekiro kyeddi. Kati bwe kuba kusiiba obudde obw'emisana essaawa 12 baba bawuddemu kuba olunaku lulina essaawa 24 lutumanyi yunivasite. Kati mu budde obwo mutugabanya ne tusiibiramu mpaka lutusibuka nga tusibukudde nga tusiibulukuse ssaawa so sirait. Mu nsinga Uganda tusiiba kusinziira ku kitangaala. Tusiiba ebbanga lirimala ng'ekitangaala kiri ku nsi bwe kifaako ne tusiibuka kyekimu n'ebitundu ebirala. Naye bwe kitalinga wano e UK ne mu nsi endala eziri ku extreme tugendera ku time. Era kyensonga lwaki abasiraamu bannaffe abalala tukayana nabo tubadde nga tujja tukayana nabo naye tutuuza okukkiriziganya nti ebintu ebimu tulina okwadjustingamu. Gamba tutandike ddi okusiiba okulaba omwezi gwennyini okuba obulabe n'amaaso kiyinza okuba ekizibu. Kati tuyinza nakugamba nti Ramadhan etandise ddi tulina genda n'oluusi ne tugeraageranya ne notical time ne tugenda mu observatory ne batuyamba ne batubuulira emboneka y'omwezi bw'eneebeera era bwe tugendera ne tugenda ku kalenda y'omwezi ne tumanya nti kati kuno omwezi gwa Ramadhan gutandise ne tugendera ku time table ne tumanya nti time ya sunrise ne time ya sunset ne tugeraageranya obudde bweswala okusinziira ku mbalirira y'essaawa ezisinga ebituwadde. Bwetyo bwe tusaala bwetyo bwe tuwangaala mu bitundu ng'ebyo. Nga maliriza nzijukiranga twakutandika wano Ebungereza ekisiibo kyabeeranga kyangu nnyo nga tekiweza ssaawa 8. Ssaawa 8 muba wamumuzadde okusenga naye buli yaddaako okusobola okusiiba. Ate obudde buzize busengula mpolampola bwetwogerera kaakati essaawa zitwala ku 7:46 nga tusiibye. Kati ku extreme times wegigenda nga kumpi zisusa essaawa 24 negigenda mu myezi nga budde emisana buganya kuziba. Omwawulamu ne musiibira mu budde bw'emisana essaawa 24. Bwentyo busobodde okugezaako okuddamu ekibuuzo ekyo kansobole tusobodde okumpulira kuba wadde mu breaks in between naye bwe tusobodde okuwanagula ekibuuzo ekyo. Weewaawo mukadde waffe tukwenza nnyo okubeera nti ate otwegaseeko okusinziira e London UK n'oba nti ate olambulula ensonga ezo. Nsuubira nti abadde balina ebibuuzo ebyo oba gwasuubira okuba nti oba oli awo omwaka ogujja inshallah gunakusanga mu nsezi ez'ebweru ndowooza ofunye okuba nti otangaazibwa. Mukadde waffe Sheikh Ali Muwanda so tukweyanziza akadde k'otuwadde era tusaba Mukama Katonda nammwe abali eyo mu mbeera eyo kuba yakanga si nnyangu ate okusinza ffe abali eno naye olaba nti era abantu bamu bagezaako nga kisoboka olaba nti tebadde nawo excuse yonna gye bateekawo. Weewaawo tukweyanziza mukadde waffe okuba nti ogize n'otulambula ensonga ezo era nsuubira nti mulamu waffe ali wano oba naabo abali eyo nabo bafunyemu. Weewaawo akaddeko katwalaganya nsaba nga tulina bagenda mu masimu omali ensonga gye badde ogendako. Ensonga gye mbadde ngenzeeko tubadde tuli mu kutemaatema omuntu abeera ng'ali mu swala nti tulabye ebintu bingi ebikolebwa mu swala naye ng'abantu bakopye bukopye basusse ekigero ne beerabira aya ya Quran egamba nti ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayina yadayi llahi wa rasuli nti abange mwe abakkiriza temukola ensobi ne musukka ekigero okusinga Allah n'omubaka we. Busukka ekigero hadithi eri waliwo hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam erikiriyo obulungi etusibwako Anas ibn Malik Allah amusiime ng'agamba nti bagenda ne bakyalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bali mu myaka gye egimu egy'obutototo batuuke wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamalayo ennaku 20 ekiro n'emisana. Mu nnaku ezo 20 n'aba traininga bwe yali abasiibula n'abawa statement gye njagala omulabi waffe omulungi atekeko nnyo ebirowoozo olunaku olwaleero. Bwe yali abasiibula yabagamba nti swallu kama raaitumuni usalli nti musaale nga bwe mundabye nga nkola ki nsaala temukola ensobi ne mukola ebyammwe. Amakulu nti eswala gye tusaala erina okubaako dalaili oba daliiru eyo obujulizi obwo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaalanga bw'ati kuba ffe ebyaffe tebiringa madiini malala nti byakupanga bupanzi biri mu inki. Sheikh ensonga eyo nkulu nnyo esebo kisaana kitegereke bulungi nti Allah buli lwatuma nabbi ekiseera bwe kiyitawo nga nabbi oyo avudde mu bulamu bw'oku nsi
abantu bagenda beerabira emu ku njigiriza gy'abaleetedde. Y'ensonga lwaki olaba nti era wabeerawo obwetaavu obwa nabbi omulala okujja ate annyikize abantu bye baali babeerabidde. For example, nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yavaawo Abayudaaya beerabira enjigiriza ya Musa n'olwaleero ne nabbi Isa alayhi salatu wassalam baganda baffe abakristaayo abakkiririza mu nabbi Isa alayhi salatu wassalam nabbi Isa yasinzanga yasabanga Katonda ne enjigiriza bw'oba ogisomye mu bitabo naddala mu ndagaano empya bwe yagikolanga ogenda okwesanga nti oluusi eriwo kaakati tekwatagana n'eri eyaliwo. Enkola eyo ne mu Busiraamu yamala n'ebanga etukosezza nti ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalanga naga nti wajja kubeerawo bid'atul Islam, ebikolwa ebimu ebijja okubeera nga bizuule buzuuzi mu ddiini naye nga sinze mbikoze. Oli atwale for example waliwo ennaku zino wenjigirizanga bwolaba nti abamu we tuba tumaze okusaala imaamu ali kusaba ghayril maghdubi alayhim waladdallin, abamu ne baddamu muwanguka. Kati enjigiriza eyo si yenkola ya Nabbi sallallahu gye basalanga mu maswaba. Weesanga nti kyakopebwa nga bannaffe bali we bagamba nti kibeerenga bwe kityo enjigiriza y'obukristaayo. Kati n'Obusiraamu nabo ne baagala bagikoppe bagiyingize mu si ekyo kyokka. Ennaku zino waliwo abasaala nga obosanga basaala naye emikono tebagisiba nga bo balowooza nti naye njigiriza y'Obusiraamu bwetyo. So ng'oli yali Imaamu Maliki omusajja yasaalanga mu nsaala ng'emikono agifuna mu buvubuka bwe. Ekiseera kyatuuka n'abantu afunye obuzibu, kabaka alagidde ajja asomeseza abantu abaana be ne famire ye mu makaage. Naga nti nze ndi imaamu w'abantu bangi siina engeri gye neesibira wo ojja kuba omufuzi. N'agaana kati n'alagira ne bamukuba emikono negimenyeka negiremala nga takyasobola giweta. Kati bwe yalinga asaaza abantu nga tasobola kuweta mikono. Kati olwaleero njigiriza nkola ebintu ebimu tugezeeko nga bw'ogambye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti sallu kama raaitumuni usalli. Era ensonga lwaki mukadde wange jamaati yatwala obuvunaanyizibwa n'efulumya ekitabo ekiswala kiri mu lulimi Olungereza, mu Luganda nga kirimu n'ebifaananyi ebyo omuntu ng'alabira ddala n'ekifaananyi byonna ne ahadithi ez'enjawulo omuntu aleme kubulako kye yeekwasa. Era ogwo gwe mulimu Jamaatul Ahmadiyya gwekoze ogwa ttendo nnyo nti literature waali nga bwe tuli mwezi gwa Ramadhan okusiiba weekuli ekyeswala kiikyo bwe kiri ekikwata ku hijja nakyo kigenda kufuluma n'ebirala. Omuntu aleme kubeerako ne kyeyekwasa. Bakadde bange nsaba tukome wano nga Sseeka bwatugambye nti ekitabo ky'eswala kyawalikwa bulungi Abaisiraamu ba Jamaat Ahmadiyya Uganda. So ekitabo kino nsaba era abajja kitulaga awo era mbakubiriza mwenna abale baffe abalungi nti mujja genda mube nti ekitabo kino mutuuka ewali omuzikiti y'Abahmadiyya gyonna wonna wegiri mu Uganda yonna ojja kuba ng'okisanga. Nsaba nga tunaba kumaliriza waliwo mubaka wano bwe ndaba ono agamba nze Maria mwebale okusomesa bingi bye tusobodde okuyiga, mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulala ye Mwami Hussein, nze Hussein Badda. Sheikh Hakim Rajab and Sheikh Adeku, thanks for teaching and spreading the word of Allah. I'm watching live on BBS. May Allah Almighty reward you inshallah. Tubenza nnyo bakadde baffe twetondera abalaifa abalungi nti olunaku olwaleero tusobodde kuba nti tufuna akadde k'amasimu olwokuba nti waliddewo enteekateeka yokuba nti tufuna sheyi waffe okuva e London UK. Kale ate nga n'omulamwa guno ogwadde mukulu nnyo kuba nti abantu tuzze tusaala olwokuba nti tayimu ya kisiibo nabwe kityo tuba nti waddewo obwetaavu kuba nti bakiseeka balambulula ensonga ezo babe nga bajjawo obaoliawo ebintu ebimu misconceptions okuba nti abamu tumala gagenda nitusaala olwakuba nti kati tusaala mu jjama
nosanga nti osala mu kirindi tomanyi biki kinyusi ki kyennyini kyolina okuba nti osaako nnyo obwongo n'ebirowoozo kuba nti osala. Nja kusaba wekyakisoboka batuwe mukadde waffe okuva e UK naye abe nga atusiibula ate tube nga tukumiza programu yaffe olunaku olwaleero inshallah. Abali mu studio Sheikh Salam, assalamu alaikum. Production team tujja saba eddoboozi ya seka ese otukuya bulungi sebo kati nsaba omukisa guno ate okwongera okubalamusa abatambulidde omulundi ogwasoose assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatuuse ku nkomerero ya programu yaffe olwaleero kinaali basabye Ahmadi bannange nsaba muddewo muwulirize kutuba ya Khalifatul Masih yawaddeko olwayise ng'atunyola ddala connection eri wakati w'okusiiba kwaffe n'eswala amakulu agali mu kusaba lwaki tusaala. Kutuba eyo yabadde mpanvu nnyo naye bye twogedde olwaleero kumpi mubadde nga mwongedde atolera okuzimbulukusa n'okutangaliza abantu okubanyonyola connection eri wakati w'eswala n'ekisiibo. Naye siimye nnyo okubeera ku BBC Telepayina rediyo y'obujjajja basebo ne bannyabo baganda baffe bannyinaffe abamumanyi n'abatamumanyi balamusiza nnyo era nga mbasaba munsabireko nnyo era musabire abasiraamu bonna muddala mu kiseera kino ky'ennaku 10 zitulingiddemu ekya ashurul awakhir nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba mwekiro ekyayatul qadr tuleke kulinda nti olunaku lwaddi ennaku zonna 10 tukirunde ebiri saba Allah fenna kituwe abalaba n'abalala programu eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanyusanyo kansabe Allah atuwe ebiseera mu maaso tukole programu ezi. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde waffe tukuyanze nnyo bakadde bange naffe tujja kusukaawo mbebaza omulimu gw'ettendo gwe mutukoledde kuba ebibuzo bingi bibadde bibuuzibwa oba oli awo nsuubira nti ebbanga tutambudde omulimu gwadde gwa ttendo nti tusomye bingi tuyize bingi so nsaba nammwe Allah subhanahu wa ta'ala abe nga amagezi ge mutugabanyizaako ate abongere. Sheikh Ibrahim kadde kutusaba abasiraamu b'ekaliro abasiraamu b'e Buyende Budyope yenna obunawe ozeeyo batuwere salaamu tubaagala nnyo era basigale nga byokumira ku mbiro za BBC Telefayina kuba programu zo zigenda mu maaso nti even oluvannyuma lwa Ramadhan buli saa ne programu yaffe babe nga bajjumbize. Abakadde bange abalungi obadde mwizi mulungi obadde mulabi mulungi tujja kusukkawo wano neebaza mwenna obudde bwe muwaayo era nsuubira nti omwezi guno gwa Ramadhan gulina okuggwako nga tuli mu abo ate nga tuli banjawulo oba oli awo nga tufuze n'abasomesa nga tetukyasumbuwa baseeka baffe kuba nti buli kamu tukabatwalira wabula nsuubira nti programu eno era agenda okuggwako omwezi nga guweddeko naffe nga tuli mu abo abaganyiddwamu era mbasaba nti mujjangu tugende mpaka omwezi guno nagwerayo inshallah Mukama Katonda nga tuwadde obulamu era tugengere okuba nti tumusaba ak'ensusso okulaba nti atumazaako ekisibo kino nga tuli balamu era tusiibe bulungi ate ateeke mu abo abagenda okufuna empeera ye ey'okusiba omwezi gwa Ramadhan. Twaza bakadde baffe BBC Telefayina olwakadde kano kemwatuwa mutuufu mutukodde omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga abantu ggwanga lyonna lisomeseddwa mu butuufu era tuganyiddwamu nnyo. Bakadde baffe Jamaat Ahmadiyya ya Uganda twebaza nammwe okulaba nti mutukodde omulimu gw'amaanyi tiimu y'abamasheekh ab'enjawulo abaze kuba nti battanya ensonga ez'enjawulo. Tusaba na Mukama Katonda ayongere okuba nti ate abagaziyiza okuba nti mufuna ebyo bimusinga okwetaaga ebisinga okuba ebingi gye muli okuba nti muvuddeyo nemuba nti musomesa eggwanga binyuvu nnyo. Bakadde bange bali eyo mu production ali ne ttiimu yo omukulu Steve, mukulu Lawrence, mukulu Peter, mukulu Waswa namwe tubeeyanza omulimu gwe mutukolera ogw'ettendo okuba nti buli kaseera mubaawo okuba nti mutuusaako obuweereza buno bulungi tusana Mukama Katonda namwe ekisinga okubeera ekirungi. Mwanjozi era omukuyiriza programu eno nsigadde Segunji Ismail Kiyemba nsaba Mukama Katonda ate atuwadde akadde olunaku olwaleero inshallah tusinkanye enkya tube nga tweyongera okuyiga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan mubarak. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Gifted and Safi
رمضان مبارك كولي ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims of the Quran defense in this holy month أرحب بك يا شهر رحمة أرحب بك يا شهر رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار